y'omu eyakola olukwesikwesi lwonna okunzija ku ballot paper ng'amaze obbakakasa Kyagulanyi bayita mu ngalo naye ono ajja agenda kubeera naye wa mutawana Baatya FM Stardom tutumu eryo. So mu bufunze tuli ku pillars nnya nga National Unity Platform. Kanoonye kanoonyezebwa, kalonde abalonzi balonda, kakuume kakuumibwa ensonga lwaki tulina results ze twafuna. Then pira esembayo yokkabanja yeno gye tuliko gye tugendamu mu budde buno. And eno pira eyokuna it's a gradual process. Lowooza nti nno kola olumala okakwatamu ng'enkeera abantu bagamba nti bakafune. No, gradual process egenda mpolampola, slowly by slowly. Esobola okubaawo enkya oba okwosa enkya oba omwezi ogujja oba wiiki ejja oba omwaka ogujja, naye finally nti tubanja akaki akalulu kaffe. Era bannayuganda nammwe mulina okubanja akaki akalulu kammwe. Bannakyengera nsembyayo nakitende yakutte ekyokuyisa Ennyonjo Ali Idris, okusatu ewe NRM Mwami Gonzaga, kati ono owookuna obu eyapakidde mu takisi y'abantu 14 n'ateekamu abantu 107 yebitokote Joseph Semugera. Oyo si mumutunuulire nga mumwenyinyimbwa, bwe mumusanga temumukuba, temumuvuma, ate temumuwaana, temumusekera, ate temumuziimuula, naye mutulire mutunuulize ng'abatunuulira ekintu ekikola ki ekiri awo ekitambula. Mutegende ekyalo kyafuna ekizibu. Tiimu eri wano tetulowooza nti gye tugenda okugenda mu kkooti tetugenda kusangayo bantu bonna babaddewo, ate nabo balonzi nsuubira balina be balonze. Kyensuubira tife gye tweyongera tusuubirayo era obwenkanya, era bwe tutaabufuneyo kyemuba mumanya tugenda kwongera tubanja akalulu kafu. Nze ng'Omugasanyula Margaret Nakitende, mmeeya w'Ekyengera Town Council, ngenda mu kkooti nga manyi nti waliyo abaami n'abakyala abalina ekisa bamanye kye tuyitamu. Akalulu kano tukataddemu kyonna, tumaze emyezi 4 tuli mu kalulu kano, tetusobola kubeera nga ne school fees w'abaana tumumazeewo kyenkana nga tulwanirira eddoboozi ly'abantu ne tujja gwe n'otyemulanga bw'oba oyagadde. Abalamuzi mikwano tujja mu ngalo zammwe, tusuubira obwenkanya okuva gye muli, era tujja kudda mu press conference bweti nga tumaze okuva mu kkooti. Nammwe era tubuulire ensi kiki muli. N'olw'ensonga eyo tubasaba okubeera abeerufu mutuddize obuwanguzi bwaffe, kuba tujja ne evidence emala okulaga nti obuwanguzi buno tubukayanira era twabuwangudde. Olwa Katonda n'ensi.